Wasizo otya nno ssebo banyabo ng'otuninze Bukedde TV1 gye bali mukwano gy'otuusizzaako engalo wiiki eno yonna okuva we nakuleka ku Lwomukaaga luli kulekayo mu programu omuvubuka weeyogerere nga tubulanganye wiiki ebadde etya. Munange yange ebadde nnungi, mpulira bulungi, ne nkutumirako ggwe ng'amazaalibwa ago ga lunaku lwa leero, ne nkutumirako omukyalo oba omwami nga wakafuna omulimu omupya, ebyo byonna nga gw'obirina. Nze Namayanja Priscilla, programu eno gy'olimu eyitibwa Akasengejja, buli Lwamukaaga ssaawa 5 ez'okumakya paka 6 ez'omutuntu. Munange tubeerawo nga tukuweereza era nga tukuba ennyimba ezo ze tuba twakulondedde era ne tukubuulira ensonga lwaki oluyimba luno tugenda dusigaza ffe nga Bukedde, ate olulala tugenda kulusuula n'ensonga ne tuzikuwa. Gwali eyo ng'oli music producer, oli music writer, oli audio maker, kwegamba byonna, oli muyimbi, buli kimu omanyi nti no programu eno ogenda giyigira munyo. Ate nawe fani w'abayimbi abo oba fani w'abantu abo manyi nti oyigamu naye n'ogamba nti olwo baalusudde naye mu butuufu lubadde lusaanidde. Programu etandise, bendi nabo kabakujjukiza amannya gaabwe tugende mu maaso. Gyebali ssebo, amanya n'ebitiibwa byo bibajjukiza abatulaba. Mbajjukiza nze nga ndi music critic, ku bayimbi, then the presenter ku radio, presenter ku TV, the producer, ntendeka amaloboozi, nkola arrangements z'ennyimba, neno show y'Akasengejja ndi producer waayo. Okay. Gyebali ssebo, tujjukiza amannya go n'ebitiibwa byo. David, music producer, ndi instrumentalist, kuba guitar, enanga, n'okubisomesa, n'okusomesa amaloboozi, n'okuwandika ennyimba, n'ebirala byonna. Weebali kujja ssebo. Ono gwe mbadde mbuuza gwe badde omaze tubuulira. Amanya n'ebitiibwa byo. Jjo tabula. Yesebo. Bonna bano bye boogedde byonna mbirina. Okay. Singako kimu nti nze ndi mukulembeze. Oli mukulembeze. Ebibiina ebitwala music mu Uganda, Uganda Musicians Union. Africa, Africa Music Council, nze Vice President wa East African Region, ate era ndi member wa International Music Council ne International Society for Music Education. Okay. Kati munanga ali eyo yinza okubulaba wana akasero nti bana ababukedde baba abaki berabira akasero ku set wano wetujja okuteeka oluyimba lw'omuyimbi wo wana abatasobodde kufollowinga oba okugoberera emitendera egyo ffe tunasobola okusigaza wano ne CD ezirwano ku meeza zeezo nnyimba ezo zetugenda okukubira olunaku olwaleero. Kale no program ketandike. Leonard ayimba ye Mobax oba Mobooks simanyi anti siri muzungu kati oba oluyimba olwo tovaawo. Every day, katika kugambe chini wano onyerera toyina mbalabe siwa ojira kosumama nebonsana nonyanjuluza sanga mulinya lyo yenkole ntya yutuku maye magezi maye bulamu ane maye moyo wanfula mputa obero mputa lwaki gwenjagala yenakulira kutwala muleba maleti ng'omukwano si byasindalela biyite ebyekirera bambi talk to me wantega omukwano kambuwala kuddala maguja lwaki gwenjagala yenapulira nebyemugamba yetanziramu zibyanga sekoko kabyanga kakoko swiri mata swiri nsali walungiwa yakubumba mulabe
Lenant by Mobooks ke kayimba akasookedde ddala mu programu yaffe eno akasengejja olunaku olwaleero nenkujjukiza ali ewaka nti tulina SMS platform eyitibwa 8338 bw'oba olina oluyimba lw'oyagala tuyise mu kasengejja okwo kw'ogenda okuyita olusabe genda mu ssimu yo teekemu ekigambo nti akasengejja lekawo akabanga teekamu by'oyagala okutubuulira osindike ku 8338 ne neebaza nnyo Kalyango Simon ali ku kamera ate mu control room waliyo Abdul Wajid abo benkoze nabo olunaku olwaleero kati batte omwana ono agambye no. Kale. Ono ye dance hall Afropop. Kakati omwana agambye nze ne bansala basanga mu linnya lyo. Namba tunagamba onyirira nnyo toyina mbalabe. Lwaki? Obantu abalina embalabe bo bati banyirira. Nga bwola bangi bemanyi balina embalabe naye nga banyirira. Nga bakabi. Bane nga tuli bakabi. Yes. Nze neewuunya abavubuka. Omanyi kati ennaku zino tewali emirimu tegirabika. Emirimu gyo tegirabika. Abaana bangi kati bo balaba nti oba saaha yava ku kaalo agenze akoze ka ssente ko ye nti naye kan. Teri muntu atalina kyalo gy'ava nange nina ekyalo gye nva nina be nakula nabo oba bava mu ddu ne banda bakutiza. Birabira nti balina kusigalayo oba balima obummonde oba balima cabbage oba biringanya bwe batyo. Mobooks ge magezi g'omuwa. Tusandikire ku linnya lyo. Mutawaana ki g'omusanze. Mutawaana gwe ntandika na boda Priscilla Mobooks. Honestly ovotya eri n'olyowe Mobooks. Erinnya lyayagala. Mobooks. Kati oyinza okumbulira palaso kitegeeza ki? Oyinza okumbulira palaso kitegeeza? Kubanga bindwaza omutwe. Kati bw'ova ku ekyo n'olyoka odda ku luyimba lwennyini. Kati nze bwe mbeera omuwala ng'oyo n'ojja n'ondoodo. Nga tumulaba nnyo mu videos zonna. Kati ndi mulungi bwentyo n'ojja n'ondoodoomera bw'otyo nkujja luyi ku ttama we n'abasirika busirisi. Bye byayimbye gisime kugamba tabula ya. Tabula olunaku lwajjo mu New Vision. Page yabadde ya 14. Mwabaddemu article ng'oli yagiwandiisa akola mu kitongole URSB ky'eby'emitunda. Kaakati omuntu ono ng'akubiriza abayimbi bonna okubeera nga bettanira nnyo ebintu bya copyright wo bikulembera. Era ng'abagamba abantu nti bannaaye mulekeraawo okubeera nga mugamba ebyo tebikola tebiriiyo. Awaayi teriyo tteeka livuga video vixen. Video vixen atakimanye omuwala abeera mu video oba omulenzi. Nenkulako mweyono nenkulako muyakatandika nenkulako muyono kati ng'omuwalo. Sikisuubira okujjako nga eyasooka omukozesa yamutwala ku kye tuyita retainership. Retainership. Naye bwe kitaba ekyo waddembe singa yalaba nga kimwongera ettutumu n'ensawo y'okugejja nga ne byakola abikola bulungi. We've seen some girls even ne mu America waliwo omuwala abeera ennyo mu video z'abanene abo okuva edda actually kati afuuse na mukazi muya Snoop Dogg nemulaba muya PDD nemulaba muya bangi kwegamba basobola okukola ki naye enkola role engeri gyazannyamu roles ze yematalinga okuba nti either mujjukira mangu oba omwerabira segedde so a challenge. Then bwenzira ku mulenzi ono Mobooks anja kubuulira amazima Mobooks I think Mobooks kati simanyi oba yali yetaaga Mobooks ayiga okuyimba simanyi nti oba yetaaga Mobooks ayiga okuyimba oba Mobooks oba Mobooks I don't understand but the thing is nti ekituufu okuyimba it's a profession olidde omuntu olina okuyiga n'oteekayo obudde tusira bw'ogamba nti nno olina event n'amayanja event tekitegeeza nti okeera wuwo ku makya n'ogenda n'ogula obutebe n'otuula awo ne bakukolera by'oyagala oteekamu obwagazi ne effort okulaba nti ekintu kyokikola kikola kati ne mu kuyimba nja kwogerako ku example nti mu Africa eyo waliwo akantu mwami Matovu kaatera okukola nti naddira omuntu akuba oluyimba naga nti gundi wabeeyo omuntu ajja mu audience ayimbe ndowooza ekyo ekintu ki nze kyenkyagalako kiraga abantu nti bwe tubeera ku stage wali tetuba tetuli katemba bulina yazze kunywa ne bamugaa nti kureti ya bia namba bw'oyimba oluyimba luno n'olumalayo ne bajjanga 8 bonna nga tebasobola kati Mobooks ekisookera ddala ebigambo bye tebitegerekeka eddoboozi lyo Mobooks linafu nnyo lyetaagira ddala okutraining okw'amaanyi
akuwandiikira mugobe funa omulala bw'oba gwe weewandiikira weegobe kubanga olina ebigambo bibadde ogeremu nga tebikwatagana owaana muwala bulungi ate bw'ogamba nti ate olina magujja kati simanyi magujja oba omanyi kyekitegeeza oba tomanyi so wabadde bambi confusion nene nnyo melody wise eri omanyi nga bw'obala nti 1 2 4 9 16 24 tebikwatagana weebale nnyo ssebo. He needs more training. Kansembe naye mukalazi tufune max za Lenanti. Okay, kyetula okugaba abaana abayimbi upcoming artists nti edda mu 90s mu 90s nga ziggwako ne early 2000s abayimbi baali batono nga ne bw'oyimba bamusakata kakookolo ofuna hit naye katulina abayimbi nga 10,000 ndowooza mu Kampala kati bangi ndi twalina abayimbi batono basukka namu no hit anything could hit You go with it. naye kati tojja kuhitinga nakayimbayimba time y'okuddayo okwetegereza ebitabo byo nga bagamba More books. abanonye emisomo abakola emirimu nti ddayo oyongereko masters kubanga bangi nnyo nabo kitegeera so it's the same thing with the artists mwetegereza kino ekintu kubanga tekyali kyangu. Okay, njagala max za Lenanti akayimba aka More Books. Njagala max za Lenanti aka More Books but nga tulonda max toyagala kumuwa toyina batamwaddemu mukalazeemu yoyita bulemu abantu bambuuza naye lwaki oyo musajja bw'okuba naye mukambwe nnyo avuma buli muntu lwaki oba tovuma buli muntu sivuma buli muntu ekibibu ekyo muwandiisa kati wuyo mubox gwe muba mwagala Mama wa Dax Katero namusanga nangamba ajja kukuba oluyisi nga wamaali ewaka tugenda mu kayimba kakubiri Bannayuganda by Isake kayimba kokubiri wamango mawo. Mwana bwe musoka tandise baba tandika tandika bana tandise Abannayuganda mubwe tukole kinatu yabo kukumeideme Abannayuganda muveyo kole kinatu yabo kukumeideme bana Uganda lingirira ekintu kyenkuba bana ba mama tukumeidembe lino Uganda lingirira mwana kibeire Sudani kintu kibeire mwana Germany Abannayuganda babeire Sudani kababonabona polisi n'amajemu agakoleza woyogengire Sudani kanunula abaana Uganda baire mu butaka bwe Uganda yeferimu eddembe lino bana Uganda nera mumpulirize tunakola lutya okukuuma eddembe Uganda yefere bemuteeko obutasosolagana oli Muganda oli Musoka oli Munyankole oli Muteso oli Mukaramajongo mwana tube ekintu kirala kuba tonatona mwana tuli Uganda nkaze mwana yisa mwana waimwe kintu kyakiti mwana nze kyembwine Uganda yefeneremu ebyokulambula abasumbu bebatola n'obwabwe bangire kano Uganda balambule bamamirire mwana Uganda yaife ngeri mubero tyebyerere Uganda kano lingirira mwana bwotuuka mwidinda ebyobulambuzi byonna biriko kano aye Uganda tunakola tutya balakyalamuza tutesuula omwana Uganda kwedikoli mwana Uganda tegerera mwana tibwotambulira nibwosula nibwomba muliranwago neibaboyo mwetegereze mulale nyinti byakola ebibandi birungi mulatibye mugemere ngalago munine waba nti munalini byakola ebitagira ku mateeka mulati kyoba okoleku lwomukambiro tuke ku polisi omuwandule omutegeze mulati byakola bintu bibinti byerere bitabulya idebe zeyisa mwana waimwe nenda yekuba ekino kino obutesuulasula enda tubayo nokulambula ne Uganda yefe
basi Uganda yifika nogeri erigalo tigere n'omwana omutoni bwazalibwa azira isasi lyawulira ezira mu bino mbiro 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 Uganda yefe owepetegana mukanaka ekikuya bwirire Uganda yefe yefe tube moteko Uganda yefe tujikume tubete babalala Uganda yefe producer hini wange monanze chemwe baza tiwe bale mona tikomesoka tiyo kubya mukambale zirajikufa Baba kansa beti demberi yefe zena nikugwereze baba tini baba Oli musaga mutufu tutera bilanga Uganda yefe hero Uganda tufu bona bazungu n'abachina otekwa bayindi balumukire Uganda kanako yefe Uganda yefe baterese mona Uganda yefe eba mumirembe kuba nesinga birungi ebitongole bisatonze byembwene tibyankoba ntikesibula polisi amaje polisi ni mbale Enaku z'omwezi nga 11 omwezi gugenda kuba gwa December tulina Toto Christmas Festival. Vision Group munange yekutegekedde omuzadde ali ewaka leeta omwana wo omuwala oba ow'obulenzi ajja azanye ne banne akole emikwano emipya ate nawe omuzadde olabe abazadde b'abaana balala okiraba mukwano. Kakati ebintu ebyo byonna byenkugamye bigenda kubira wali ku Kyaddondo Rugby Grounds omwana okuyingira omutwalo gumu ate gwe omuzadde weereete ku bwereere omwana wo yekka gw'oba osasulira. Wajja kubirayo emizannyo mingi nnyo naddala abaana abato gye basinga okwagala ku kalenda oba mu alarm clock yo oba funa owandiika mu kataboko nti ennaku z'omwezi nga 11 December Toto Christmas Festival. Vision Group nga yetegese wali ekyaddondo oleeta omwana wo anyumirwe ne banne ono yetamena ibuga Tamena ibuga lyerinnya lye style ya music. Kakati ono mpulidde alina eddoboozi linga eryagala okukankana. Abasoga mukama yabawa ekitone bayimbi balungi nnyo balina natural vocalizing yabo ngeri gye bayimbamu bayimba bulungi nnyo balina gundi eyo eri traditional bagikozesa bulungi nnyo nti nibe baba abamu we babasobole nga bamaro ba gundi ba radio obawulirira ddala nti ekintu bakirina balina that natural ability. Kati oluyimba luno bwe tudda ku luyimba oluyimba instrumentation nnungi bagezezaako nnyo okuinterpretinga Tamena ibuga okuginterpretingira ku gundi ku keyboards ku synthesizer. Bwe nva kuneza ku muyimbi omuyimbi omuwulira nti muyimbi mulungi naye yabadde akwata eddoboozi mwami Tabula era abadde ano nga twegeyamu yataddeko effects n'abanga amutta akagundi akakali natural n'akatta kubanga ataddemu owuliramu ka auto-tune. Bwe nvako eyo neetera ku video nti video olabira ddala nti bapangidde empangire topic gyayimbako nnungi Uganda nakina engeri gyakosamu ebigambo bye birungi ayogera ku byobulambuzi byaffe Uganda engeri gyeri ensi ennungi tukola bwe tugira ebyobulambuzi nakina naye yakutte video yapachinze yakutte footage nga erimu yekikomando katandika butandisi ne bateekako ebyaki ne bateekamu ne tiger fano mu Uganda actually mu Africa tetulina tiger ekyo si kisolo kyaffe owulidde ffe tuba na bisolo neera nayo n'ogiteekamu mulimu tiger mulimu gorilla mulimu biki bulabira ddala nti mwabaddemu okuteebereza okungi. Okay. Kangende wa mukalazi enyabo omwami ayimbye bulungi nnyo oluyimba lulungi nnyo abakubeevuga bakubye bulungi nnyo lwawakati wa video ono ya underestimate oluyimba lw'omwami ono nti tyahaddemu na group eyo yakubye senga yabadde azanyisa bakubye abo nabateekamu bonna mu video eyo video I think by no giddamu ne bajokolanga matching n'oluyimba ne bakoze naye nga oluyimba lulina potential yamanyi nnyo. It's a very good song. Kyeitabula golowooza otya okulongoosaako nze ndowooza because it's never too late data w'oluyimba olwo mba manyi mu studio gyali ate owa video of course kiyinza okuba kiri expensive gyali naye at least ekimu ku bibiri kitereere kubanga bwaddayo mu studio
producer amaloboozi agalike yakola abiri naye ate n'agateekamu ne effect kwamba ya double like bw'onaakola amaloboozi abiri oba ogendera kufuna chorus effect kati ate n'amala ogifuna ng'akozesa amaloboozi abiri ate era n'ayongeramu chorus ate n'ateekako autotune kati amaloboozi abiri ago gateekamu autotune ne gakwatagana olumu kizibu nnyo kubanga band ziba za njawulo so nze ndowooza nti producer kye yalikoze kugenda n'ajjamu effect ezo n'asooka awulira omuyimbi we nga ali completely without the effects then n'anoonya effect entono gy'asobola okuteekamu eddoboozi eryo ne lisigala nga liri clear kuba kati video erimu ebipangirire bingi short eyasoose eyasoose yankanze ne ngamba musajja nga atabuse ngenza okulaba ate ebizzeeko nga sibitegeera so kakati ndowooza atereze audio at least bw'atereza audio basobola omutuuza mu the same bifaananyi at least ne kubaako ekiramu. Okay, njagala Max za bannayuganda by Isa nkujukiza nti buli lunaku olwa Monday saa 9 ogw'ekiro munange tuba ne repeat eya program eno akasengejja batamuwadde 3 joyitabula 2 ate mukalazi ye n'amuwanya buli lwa Monday mbadde nkujukiza nti tubeera ne program eno repeat saa 9 ate bwe tuvaawo abateeka ku YouTube babira bajjaji kuteerayo oluyimba lwaffe olwokusatu tuluyita Maama Kian Banks ya luyimba tova ku Bukedde TV1. Muwendo chisinga mama Kian Banks muzukuru wa Samba Asenyange production Mad Records Mama sina chitonde kwe mugeza nasula ku street aguma bana nakuza tayinza kukyawane wo munyiza agano kufesa na kulaga wonyiza ekyo kulya kyeresa ye na kuyiyiza obugero bwedda bonna na kunyumiza episa nungi nazi kuyigiriza mwana wanga kuwadde kintu omwebaza abantu abakulufu bano babuuza katonda yekka ku nsigo obosinza tovumanga abantu kitawo n'omuswaza ebitakwata kovubanga n'otalingiza si buli omuntu ebyama by'omunyumiza mu by'omukwano nfuba okwegendereza si byakugenda nono n'olingonaiza abantu b'enseno betaga kwetegereza si buli koseka naye nkyakwagalisa bibakugamba okubanga n'owuliriza n'obyekanya mu mutwe era n'obiyingiza yoyo omwana akula nga mwenyumiriza bamama batambuza ebifo by'ameevuvusana bamama basikali abatrafiki mama ye muntu agumira embeera newe basawa nga obulwadde bumutwala tofayo mwana wange asigala kusekera ebigambo ebirungi nafuba okubuulira ne bwe ndibaza ye step mama omwagala nofuba kitaawo naye n'omuwulira kuntaana amujjanga ne mukoola n'ekirala mwagale nga bembalekera nga kitammwena mmwe mwagale nga nyokola mu bulamu mukulembeza ng'essaala ekkalamu n'ekitabo kye kitangaala mufubanga n'ennono obutazisuula owengabi tawasaate mu bangabi mama nkyajjukira luli era ng'onnyimbira tengerera obuyimba obulungi n'ennyimirira ensi n'obulungi bwayo n'obundaga bamama mwebala abazaala ne mukuza muli bazira banakazadde b'eggwanga muli bazira muli bazira muli bazira bamama batwokera kagonja ku kkubo mama kera ku lubimbi ku majja mu mpewo OMG abatyala bo bazira labira ku mama bwoya kuzaala ne bwazaala omulema aguma nayola n'abazaala timba bazirabirira ne bw'abakondo ngera bwe yazaala babamukwata okumutya yegayirira lavu ya mama era yo yannamaddala waliwo bana bakeera ku midaala nga kapito w'etaano mwajja fiizi eziwerera mu bugubi n'asoma ne bamutikira kyokka ofuna omulimu bagala kumwambula leero bano bamaama bateegera ku bbala ekiro nabagaya yega bakwabula gawoza mala yasinza musasula bambi bunyawo tebukikola lwakwagala ne bunoonya kukyusa mbeera maama katonda yakutwala eyewala ne wandibadde onoolaba bwekuyimbira watuwanga 10 mu ddiro ne tukuzinira nga tunyiza erigwe gye tuwabira musirike obana bange n'otuwakabalagala lavu yo maama sirigyerabira mulina ng'omunyooma kusekerera kubanga bw'alivaawo olijulirira bamama bakeera okusuubula ebyennyanja bamama batushyikira mu by'obufuzi bamama bakola mu saaluni mama ng'oli bulaya wagenda kukubatirayo bamama bafumba emmere bamama abatemberi mama ng'otatenkanya n'osika kabalagala newewaayo abaana n'owerera bamama bakumira bingi emyezi 9 n'akwetika
kyakwenyumirisaamu maama oli muzira bamwita Ken Banks n'akayimba ke maama Joy Tabula enamba esooka ono omulenzi ono ayogedde ebigambo bye mu ngeri y'okujabuliza naye buli kigambo kyonna nkiwulidde siina kye siwulidde ensonga eyo nenjagala okugimwebazaako wabula sitayiro ya music gye njagala tusookereko sitayiro ya music eyo tujja gituuma Afro Jive lwa nsonga erimu ka jive akaba South Africa engoma ate ne gita yenga betambula kati ate enkuba ya bass eyo ali nnyo mu mbakanga ate n'embakanga nayo ya South Africa music wa mbakanga ekozesa octave batambula mu octave obimanyi octave ali sinazaalibwa nga ndi munasa kakati basically rubanga Afro Jive ya ne omulenzi ono ayimba bulungi ndooza ebigambo bya bisengeka bulungi nange musimbi ate ekirala kyakoze nina example gye nawanga batte naaseka ng'olinga ngamba nti omusajja n'ayimba oluyimba agezaako kumatiza mwana muwala noga ndi nkuteeke wakati nkukwate wakati oba tonnabimalayo omukazi aba yadduse dda abanga mbu ndi omusajja agenda kunzita muwala gwe nkwagala okkiriza oba onokkiriza kkiriza mangu kati naye ate munaye tukkiriza ffe abakazi tuli nayenga Ken Banks ne Tony yennyini gyayimbiramu owulirira ddala nga kyayimba ku maama kiri real then gundi ye gye yalonda location yali nnungi footage ye gye yalonda wadde ebimu byeddaddamu naye nga olw'ebigambo bino engeri gye bikwatamu ekyo oyinza okuba nga tokifuddeeko so really I think it's a good song naye nga muyimbi mulungi badde simumanyi bambi mutontomi mulungi kwe kujabuliza abadde ayimba ate naye abadde amubakingako okay kangende ewa mukalazi nze ankubye ekivvulu akubye akavvulo okay video location ebadde ya mulembe nnyo actors bona actresses badde ba mulembe bamamu naddala omukyalo naazanya ekyamaama abadde mulungi kati omunatolo omwalo omuyimbi oyo simumanyi sibona banganako niyo omuyimbi ayimba bulungi nnyo she's a very good singer bawandise bulungi mulabo terikubagana ebigambo byalwo yuli bakoze bulungi nnyo n'omusajja rapping naye he's very good okay bonna bapya nange mbadde sibabanko bate njagala ombuli omutawaana gw'olina ku Ken Banks omutawaana kusigwa amaanyi nnyo kusigwa amaanyi nnyo naye bigambo bingi nnyo serious bate simako nawe it's a good video video nti location yayo ya picking the location ennungi nnyo nze alina kyagambye Tabula agambye ekintu ekyansesanga nnyo kuva mu 2007 akyogera nti okwana omuwala kuteekewe kati kukwate wakati nabiwulyanga omu kuba ye Gravity omutuju oyo mwagala nnyo alina ebigambo birungi ebiwooma naye nnwanye naye lwakintu kuleekaananga ddebe ebyo naye kati wulira omwana mulenzi ono nti osobola okuba n'ebigambo ebingi toni neeba smooth kati n'oteekamu ne graphs mu ddoboozi n'oyambuka n'okka kati nze Gravity gye njagala okukola ki ale waliwo message ye waagira n'oyagala okugamba omusajja obaale okujjako ku luno lwe yakoze kati byebimu ku bintu example nti osobola okukola style ng'eya Gravity omutuju naye n'otaleekaana ebigambo wadde olina bingi nga birungi nnyo okay mumpe Max za maama olwa Ken Banks nenkujjukiza nti saa 6 zennyini tujja kubeera ne program firimbi 7 tubeeremu mudaala programming yaffe ya Bukedde TV1 the whole of today genda kubeera nnungi nnyo so sikuwagira kujjako remote yo bate ayina 5 mukalazi namuwa 7 ate Joy Tabula namuwa 5 akayimba kaffe akalaba kayita mulamu it's a remix omutaka nakopi yakayimba bwebale kwekenenya programu eno akasengeja